Juli kyalaba gwe obintu ebirabo otya neyanziza buvaawa neyanziza mukadde wange anzikiriza nsooke nange namuse kuba tulaba naddala bannakawempe mbebaza mwebale nnyo n'okubeera nga muwagira manye ekibiina kya naawe oliwo ekawempe nzoni ki njaginoebyokwerinda amanyi sebo tuli baneighbor ne nze meya wa division ye Kawempe ate era nze chairman wa NUP Mukawempe so bwe mba namusa ku bannakawempe balina Kawempe erinamu obwesigu obw'enjawulo yetuuziza ekitebe ekikulu ekya NUP so era bwe mba njogera myongera okubajjukiza obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ekitebe kya NUP ate n'obutaki lyamulukwe so bannakawempe butereevu nga mukulu Danstan bwatwanjudde ndi omu ku basobodde okugyayo kaadi yammwe kuba kaadi eyo teba yange eba yabannakawempe nze ng'omuntu sengamba nga bannakawempe tebaaliwo sisobola kugifuna gwabeewo bajaganyiza ng'ogifunye abeewa Paul tebajaganyiza njagala kukakasa bannakawempe bajaganyiza era bw'oba oyagala nokakasa ng'ogyeko biri ebyokujaganya oyitako ku mukutu gwange ku Facebook ku mikutu gyange gyonna n'olaba enkumi n'enkumi z'abantu nga bawongera okwebaza n'okunjozaayoza ng'ogyeko oyitako ku mikutu gyange n'olaba engeri gye bannakawempe gye basanyuseemu so nyongera kweyama gye muli nti nja kugikuuma ate era njagenda mu maaso n'obuweereza ebigambo bingi naddala mu kugaba kaadi naye njagadde nsooke muganda wange Bigirwa tubadde naye mu struggles ez'enjawulo naye tofulumya busagwa na bukyayi eri ekintu kyonna ffenna tulina ekibiina kye twalimu n'ebiseera ebimu tugamba nti leka tulabe abantu bo balabe ebintu engeri gye bitambula ekibiina twali mu Democratic Party ffenna ekibiina kya NUP kirina enteekateeka sinzigu ey'okutwala obukulembeze bw'eggwanga kirina enteekateeka sinzigu ey'okutwala obukulembeze era ffenna tulina essuubi eryo nti obukulembeze bw'eggwanga tubutwala senga si ekyo tewandibaddewo nakitukulugusa lugendo kugenda juzi twaliyiganga nga tugulawo region office ya region si kupangisa wabula netugula ekifo netuzimba banga sidde netugenda mu West Nile banga sidde netujja genda mu Western tuteekewo ebitebe tuzimba makanda ga kibiina nteekateeka sejjoloola y'okutwala obukulembeze bw'eggwanga NUP mugirina era abantu abasinga obungi kyekitiisiza ne Mwami Museveni okutya kwalimu tekubeerangawo atya ekibiina eki ne batuuka n'okugenda mu paalamenti bakole amateeka nga balowooza amateeka ge bakola ge ganaakulipolinga NUP era ojja kwesanga nga n'ebibiina ebimu bizze kulwanyisa kibiina kya NUP era ojja kulaba abantu bangi nga olaba bwe boogera teboogera ku kibiina kitulwanyisa bwe tuba nga ffenna tulwanyisa kibiina kya NRM gula muganda nga ayinza okugaana okwogera ku bantu abafudde mu kunoonya akamyufu mu NUP temuli yafudde ne NRM abantu bafudde nga banoonya tiketi z'okutwala ebifo by'obukulembeze naye tabanyezeeko naye n'agamba ekibiina kya NUP muganda wange Bigirwa ebyo natabinyezeeko kakati tulwanyisa kiki kye tuba tulwanyisa omukisa gwonna gwoba okuje mu kiseera kino NRM teriiwo yes naye tubaye twogera kusunsulamu mu bibiina by'obukulembeze kati katunuli ebivuganya ntadde wakawakatirwa NRM teriiwo kudipendinga bwana Bigirwa neyinzedoza era singa atamusemu NRM nalibadde ebibiina ebivuganya ntusuubira nti bwe tuba nga tuli ku mulamwa gwe gumu manyi edda abaaliwo mu lutalo abasajja bwe bakubanga emmundu
ng'ebiseera ebimu bw'olaba banno nga badduka osooka kudduka abantu bonna baawuzanga nti kansooke mmala okwetegereza baafuna ebizibu osooka n'odduka n'abo abagenda then oluvannyuma n'obuuza nti kiki ne mubitereereza eyo abantu abamu abalina abantu baabwe ekyo kyenjagala okubagamba ekibiina kya NUP munzikirize mukulu wenga chairman wa NUP mu Kawempe kirina entegeka sijjulula ey'okulaba nga obukulembeze tubutwala ayogedde ku bantu wadde tebaliwo wano naye nsobola okubannyonnyolako ayogedde ku Esigi Secretary General lwaki azze mu centro ate yandibadde ku nteekateeka eyo gyoyogerako ey'okutwala obukulembeze Secretary General todongo wamwe tulina emirimu gy'ekibiina olwaleero luno mu nnaku nga bbiri kusinziira ku mateeka ga tulina okunyigirizibwa okw'enjawulo NRM kwetunyigiriza wadde toyagala ogamba tetujoogerako olwokuba teriiwo naye sobola butayogera ku ngeri gyetunyigirizaamu n'okutuuka okugaana lwenasembawo wano nali wano nenjogera ku kugaana kwa NRM ekibiina kye kutugaana okuteekayo enkola osanga eyandibadde esinga kweno eyakozeseddwa kyendowooza nti si esinga obulungi era semateeka tumulina naye tulina semateeka gwe twakola atuukirira n'embeera eriwo kati mu kiseera kino era atuukira n'ekibiina ekiri ku ddaala erya NUP okusinga ekibiina kiri bwe kyali ekibiina kye twakola mukimanyi n'ensonga lwaki twatwala NUP ekibiina ekyo twakitwala lusi lwakuba nti kyekyalina semateeka omulungi ennyo naye lwakubanga twalemesebwa nga tetusobola kuwandiisa kibiina mu kiseera ekyo bwe tutyo ne tutwala n'ebyo byekyalina mu kyo mwe twatwalira semateeka agamba nti bammemba oba abantu abagenda okwesimbawo balina kulondebwa mu ngeri eno obutafaananako n'ekibiina kati ekiri ku mutendere kisobola okugamba nti abagenda okwesimbawo tutandike wansi ne structures zaffe eza wansi tujje empola naye ekyo bannanyi NUP mbasuubiza nti kijja NRM terina buyinza na busobozi kugisibirayo kumala bbanga weewaawo etukwatiriza nga tukyali mu kaseera kana akazibu ekigambo kya Secretary General olw'okubanga tukyali mu ssemateeka omuzibu wenjogerera wano nyinza okuga nti mu nnaku nga bbiri ayinza okuba badde teyeebaka kubanga yalina obuvunaanyizibwa okusayiningira ku bantu bonna abagenda okwesimbawo mu electoral commission kati gwe olwaleero mukulu gwondi oyagala kuŋŋamba musitule mugyewo mutwale emitala eri oba kale mutwale mu western gy'abaavuganyiza ekibiina kyange kife alina kubeera awo kati ye bw'abala naga nti kale kangende ku kifo ekyobukulembeze ekya Secretary General okubeera memba wa Parliament si kibi Secretary General wa NUP wa NRM yani kakati nina katono nnyo Richard Todwong ali ludda wa tali mu Parliament no abaddewo Mbabazi we yabeererawo teyaliyo mu Parliament baabira bale bamugjawo yaliyo ng'abeera mu Parliament osanga naffe tunaabiraba ne tubijjayo naye kati mu kiseera kino twagala Secretary General bwe tuba nga tusobola okwongera amaanyi mu Parliament agende mu Parliament omusajja gwayogeddeko mukulu wa Iswa ffe tugenderera kukugaziya eri mu kifo wazaalibwa mukulu gundi akimanyi nti aliwo wa NUP twamuta memba wa NUP omujuvu bali abantu babiri ate gwajewe nakawa wachi ate ajewane nakawa avuddewe nakawa azze kuki kubwa Lord Mayor ekifo ne kisigalawo nakikwata netukikwata netukituwoli ayandibadde agenda eriri gwabadde alumba wa NUP era bw'anaawangula eri ne Waiswa n'awangula era tujja kubeera tetulina kyetufiiriddwa tujja kuba tufunyeemu ebyo byonna tuba tufuna ffe tulina ekibiina ekyo bannaye bamu temunnabakitegeera mujja kwekanga nga kimaze okukwata obukulembeze teri bwenkanya mu NUP Sserunjo Gyewemanda ow'eddembe wakwatagana n'ennyanzi ne mutandika okwegabira kaadi Latifu abavunaana muganange ndowooza yakubidde kasimu okuyoza ataliiwo naye manyi nti bwana baakomyewo tujja kuwayamu kubanga mwana Latifu musaamu ekitiibwa nga
omukulembeze abadde mukulembeze okumala ebbanga abadde member wa parliament owa Kawempe North kumala emyaka 20 oyo omuntu omukulembeze bw'atyo tosobola kumuganta omusaamu kitiibwa ate era mmanyi nti ebintu ebimu biyinza okuba bwogerwa alina omulimu munene gw'ayinza okukola okutwala NUP mu maaso kubeera n'olwaleero pulezidenti akizzeemu n'abasaba bajje tulabe engeri gye basobola okuweereza kuba n'abamu babaddewo balabe engeri gye basobola okwegatta naffe bw'oba ng'oli abadde akuwangudde ojje nkakasa ne mukulu Latifu tujja kwogeramu buwayamu ng'abakulembeze tulabe kikyasobola okukola mu kibiina. Mukulu Latifu bwe yajja mu kibiina yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era naye abumanyi so ekyo kyemukiyabwebwa kyali kimwongera kyenda kikyongera ku kibiina nze nkakasa okubeera nga teyafunye tiketi oba kaadi ya kibiina kiyinza obutamukozesa nsobi esinga kweyo naye ekyokutugamba nti tuweko baana nedda nze sirina busobozi bwali busobola kuyingira mu kaadi kyova olaba mbadde mu kulwana nange okufuba okulaba nga nfuna kaadi era kaadi eyo kyova olaba nti si yange nze njiwadde bannakawempe mbagamba kaadi eyo si yange yaba nakawempe era be balina n'okugirwanya kuba nze ku lwange sisobola kugirwanya. Bali mwezi yavuganyiza nani kuba Lord Mayor kufuna abendera? Ya bali mwezi waliwo muvubuka erinnya sirijjukira bulungi naye njadifuna naye nga yabaddewo omuvubuka yazze ng'agamba njagala muvubuka omuto naye nga abwagala nga naye abwagala era yagenda mu vetting bali mwezi yagenda mu vetting omuntu yekka eyayitawo ano opposite mu kibiina kyaffe yali omu president entebe yesongebwamu esongebwamu era naye yayogera yagamba ayagala ajje tuvuganye naye abantu abasinga obungi bamulinamu obwesigwa ne bagamba oyo akyasobola nti mu maaso eyajja Katonda bamwokyera ennyumba ye Segona yagamba nti 31 wendi just kwogera ku bya mu maaso bali bamukondedde ennyumba ye ekyo amanyi mukulu bijirwa nze singa okumumanya kumwe abaliwo nze singa omumanya kigambo ky'okukola kemiko nakyo nkimumanyi ekigambo ekyo